amawulire mangi gadde gayita ku mitimbagano nga balaga nti omukulu ono ali mu mbeera etagambika nti ayinza okuba yeetaaga kutwalako mu rihabu nti ebiragalalagala bimumazeewo. Akadde kano abayimbi waliwo ekizibu kye bayita ice, eyo y'emu ku njaga esinga okubeera ey'etabo. Waliwo eno enjaga y'okufuuwa ne bagikuba kati eno waliwo gwe bayita ice, ekyo kirungo bakinuuna bunuunyi. Abayimbi abalina ebizibu depression, bizibu oyagala kuba ate ng'okogga, y'omu abayimbi basinga okukozesa. Oyinza n'okumala ennaku 2 nga teweebase. Kyekimu ku kirungo ekisinga okumalawo abayimbi ennaku zino bakiyita ice. Ekirungo ekyo bakitabula abaana ba Nigeria basooka okukireeta mu Kampala omwo, naye n'Abannayuganda bakiyina. Abayimbi abasinga kukozesa kirungo ekyo bayita ice, njaga ya kunuuna bunuunyi. Bw'eba eri yakkuba ey'okunyookeza yonna yonna, kati esembayo eno gye bayita ice emazeewo abayimbi bangi nnyo. Era kigambwa nti noono Jostede y'embeera gye yabaddemu nti ka ice kamumazeewo. Ice ono akoze omuyimbi, akoze omuntu yenna amukutteko, akumalako ebirowoozo byonna nga gwe biri ku nsi tobirabawo, olw'ensonga nti abayimbi ab'enjawulo babeera mu depression, ebizibu, stress, ebivulu bibasala, embeera n'egenda bw'etyo n'okubeera nga tolinawo oluyimba. Kati nno embeera ya gurupu abayimbi batera okubeeramu, kubanga ice ono amazeewo abayimbi si mu Kampala mwokka, bw'otuuka e Masaka ka ice baaba. Kati nno Jostede yavuddeyo jjo ku mutimbagano gwe n'atangaaza n'agamba nange nze siina binkuba, tewali wadde kindiko, wabula amaze emyezi ng'ena egyali mikwano gye baamubba ne bamudisappointinga, y'embeera gyesobola okuba ate ng'atuukamu. Jostede yabadde ku mutimbagano gwe yategeezezza nti embeera bw'eri ababitambuza gye mikwano gye abaamubba. Yagezezzaako okwogera ebigambo ebimu nga bagamba oba tebigatta bulungi, ng'agamba kyetaaga okuba nga bamutwalako oba mu rihabu ye Jostede. Oyinza okwebuuza Jostede embeera eno eyinza kuba nga ezzeewo etya, ey'okugamba nti amaze emyezi 4 ng'ali yekka mu nnyumba. Jostede yalina ekivulu, ebivulu ebyo tebyatambula bulungi, ababijjukirako omukulu balunywa yagamba yali ategesa abayimbi, tolaba nti ebivulu bisala, naye ate n'omuyimbi gwe bayita Jostede ebivulu byamusala. Era Jostede agamba embeera teyali nnyangu, naye mikwano gye be baamutuusa mu mbeera eno. Those guys kyebakola Bashafiki nga bakuba amasimu bakubidde balwayitambo babiri. They called the other 2 artists. They called another girl with a producer with another producer. Abameka bali bana balala basatu. Those are how many? Those are 7. So my friend Graham came. Ajat was there. So literally everyone was looking at me here at the house. You know what they did? Stole my speakers. 2 million, 2 tops, and 1 bass beam for the person I was saying. They took them. Gabamubbako emizindaalo gye oba olyawo yali badde atandikira, agamba mikwano gye abaamubba. You come in my house, you see we are stranded with my kids, with my sis kept all the money with her. Tubuzaako emitwalo 5. Nawe nkugambye nfunirayo omuntu to lend us 500,000, and for you steal off 300,000 shillings. You see we are in the house, my kids are stranded. We are stranded, literally. Kubanga landiredi ayisemu ennaku 11 agenda kutubanja omwezi ogulala. Kati kugamba twagala okuvaamu nga landiredi tanakola ki, tulememu wa mwezi kubanga sente zaali nnyingi. N'otubba emitwalo 3. Sister wange Jostede annyonnyodde wano abagamba nti yavaako nti waliwo abadde bagatambuza. Don't do something you do not want others to do to you. Embasi baliiko mundeke mufominze ebibiina because I would come here and clean my own studio. Me am a businessman, guys. Gwolabanga nze mbwe yavuddeko ne mwetooloola ekikomera kyange ekya house. Ate akageri gye kali nti muli bantu bangi. You so many on one people. It means I've already won. For the media people, teacher, Simon. Ebintu ebimu bisaana nnyo okukola consultation. So how are you, my friend, if you cannot come and talk to me? Yeah.
ye Jostede ng'atangaza kubagamba nti asiba ku ice era g'owulira bagamba ice eyo njaga ya kunuuna bunuunyi yesembayo mu kukuba eyinza okwebasa ekkutunuza ennaku 3 abayimbi abasinga gye basinga okuba bano abagala okuba ennyimba anti teweebaka kati waliwo omukulu gwe yayise Dennis agamba ono yomukuba amubbako ebintu wabula ye agambye embeera eyo tagimanyiiko ye cocaine tamukozesa yes cocaine tamukozesa ye tamuliiko ye tamuliiko ye tamukozesako jeje yeetaaga ssaala mumusabire yeetaaga ssaala musabire atereeze buli kimu nga bwe kirina okubeera bulamu bujja genda mu maaso tulina mwongera ssaala Jostede so kinkimanya asaba amusabira buli kimu kitereere era nange era nkikola era nange musabira buli kimu kitereere addemu okutuwa endongo eyo abantu gye bamisinga muganda wange nkwagala nnyo omuyimbi wange weewaawo byonna ebyayogereddwa nabirabye naye ensi weetyo naye tubeerewo